ensi yonna. Okay, ne byosobola so nga waliwo ne Dr. Simon Sentumbwe wa Sims Medical Center ku Lubaga Road n'agamba nti naffe tubeerayo eno era tubeebaza okutubangula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okulamusiza musawo. Okay. Tubadde tukyali ku kusomoozebwa kwa Buyindi ku nteekateeka ya Donald Trump. Yes, Modi ali mu kattu akatoogerekeka. Waliwo embeera omuganda wagambira nti gakwesibye ng'ayombeera gy'osaka. Eryo oyagalayo mmere ate oyombereyo tegayinza butakwesiba. Kati ke kattu Modi kaalimu oba embeera endala eyinza kuba yakusoberwa kana mu kibira nti Russia emuwa amafuta ng'emuwerako obwasiisi afunye kyabadde tafunangako mu biseera bino eby'olutalo nga Russia bamutaddeko enfundu, naye ate tasobola kusibira Amerika kikookolo kubanga kankuwa ekyokulabirako. Omwaka oguwedde Buyindi yatunda ebyamaguzi mu Amerika ebibalirirwamu obuwumbi bwa dola za Amerika 87. Kyokka ye Amerika netunda mu Buyindi ebyamaguzi bya buwumbi bwa dola za Amerika 41. Kati kitegeeza enjawulo wakati wa buli omu byaguza munne bana byafuna kibayita trade deficit ya buwumbi 46 obwa dola za Amerika. Kati jukira ogugwe gumu ku misango Trump jazza ateeka ku mawanga. Bwe tuba nga ffe tukuguza bitono gwotuguza bingi mbamaze okukwata omusango, gwe musango ogusooka mu tarifu sizino oli bw'oba badde onoonya rational kiki Trump kye yeesigamako okuteekawo tariffs akakwakuliza akasooka keeko. So kikulaga nti Buyindi tesobola kufiirwa katale ako. Nkugambye nti omwaka ogwedde yatundayo ebintu obuwumbi 87 obwa dola za Amerika. Russia bwe bateetera ebyamaguzi byatundayo bikunukkiriza mu buwumbi 5. Bukunukkiriza mu buwumbi bwa dola za Amerika 5. Kakitegeeza Russia tesobola na kugezaako ku bina Amerika byetwala. Tesobola na kugezaako. Ekirala ampuliriza njala nkulaga ebimu ku byamaguzi Buyindi byesinga okutwala mu Amerika. Eddagala naddala ery'ebbeeyi eyalayisiko eri Abamerika abawejjere. Omwaka oguwedde Buyindi ku ddagala lyonna lyefulumya Amerika yatwalako ebitundu 1.3 era nga livaamu ensimbi za buwumbi bwa dola za Amerika 9. Omwezi oguwedde Buyindi yayisa China mu kutwala amasimu aga smartphones mu ggwanga lya Amerika naddala nga bakozesa amakolero ga kampuni ya Apple mu ggwanga lya Buyindi. Kakati eyo nayo business nene nnyo. Ekirala bw'ogenda mu bintu ebikozesebwa okwewunda omuli emikuufu ebintu bwe bityo bino zaabu feeza n'ebirala ebintu bwe bityo 3 ku buli 100 Buyindi byekola byonna bigenda mu nsi emu. Tebiteza ku mawanga gonna agali ku nsi kuno nga naye ensi emu mawanga tukunukkiriza mu 200 naye ensi emu etwalako ebitundu 3 ku buli 100 asigadde nitugabana 7. Era omwaka gw'ebyensimbi oguwedde ebyo Buyindi yabijjamu obuwumbi bwa dola za Amerika 10. Obuwumbi bwa dola za Amerika 10. Kakati ampuliriza olaba okusoomoozebwa Modi kwalimu nga atunkana Amerika mu lutalo luno ku misolo. Tuli ku 88 kitunze 8 kya Basafama Radio Buganda ateekateeka ekyemisana envasifu bigenda maaso. Buyindi yo egamba ki? Buyindi ebadde neegendereza okuviira ddala mu ntandikwa mu mwezi ogwokuna
n'okusiza ku kyennyonnyodde atuwuliriza naawe otegeera lwaki Buyindi neegendereza mu nsonga zino. Era obwegendereza bwayo jjabulaba wiiki ewedde Trump bw'agirumba nga tannaba na kufulumya misolo egyo egyasembyeyo ku Lwokuna, Buyindi yafuuka kyesirikidde. Ku Lwokutaano misolo ne gitandika okukola, Buyindi neefuuka kyesirikidde ng'abamawole bonna abatuukirira bagamba tujja kufulumya ekiwandiiko mu butongole. Ku ntandikwa ya wiiki eno Buyindi neefulumya ekiwandiiko. Mu kiwandiiko kino nga terumba wabula nga yennyonnyolako mu kusooka ng'egamba nti okugula amafuta ga Russia tegenderera kwetaba mu lutalo lwonna oba kubaako beerwanyisa, wabula etunuulirira waweefuniramu yongensi. Nti eyo y'ensonga enkulu ebavuga mu kino, tewali nsonga ndala. Bwe baba bali ssente bazifuna bazikolamu ebirala, ekyo kirala si kya Buyindi. Ekirala negamba nti Amerika ne banywanyi baayo mu kutabukira Buyindi balaze obunanfuusi obutoogerekeka, nti kubanga bo bennyini bakyasuubulagana ne Russia newankubadde bagitekako enfumbo mu bugubi obw'ekitabo. Nakati mwaba ateekako Russia enfumbo oba mukyasuubulagana nayo, kati ate olwonzi atagiteekangako nfumbo. Mmwe mwagiteekako enfumbo naye mu bugubi mwesanga nga mukyalina okukolagana nayo, yadde mwakkakkanya omuwendo gw'ebintu ne mukyalo, kati ate nze ataliiko nfumbo. Naye ekirala mmwe bennyini obusuubuzi, nadda kati ku lukalu lwa Bulaaya naga nti obusuubuzi bwe mukola ne Russia bwe mubugatta businga obusuubuzi bwe mukola nange Buyindi. Kati nze lwaki munnemesa okusuubulagana ne Russia? Mpuliriza ebimu ku bibalo bye bino ebyeyimirira Buyindi ku nsonga. Omwaka ogwedde 2024 obusuubuzi wakati wa European Union ne Russia bwali bubalirirwamu obuwumbi bwa dola za America 7.7. In fact bwali bukunukkiriza okuyingira mu 7.8. Songa wakati wa Buyindi ne Russia mu kiseera kyekimu bwali obuwumbi 68 bwa dola za America. Nejjukira gali mawanga 27 eno nsemu. Naye okubanga mukyasuubulagana watogera ku mwaka ogwedde olutalo lugenda myaka 4 mukyasuubulagana naye, kati Buyindi kyabagambira mwe abamuteekako obukwakulizo oba mukyasobola okukolagana naye mu buguzi obulimu ensimbi bwe zityo, muba benkanya. Munywanyi wa mu Amerika bwagamba nti ataddeko kuba ezo nazo ziringa nfumbi emisolo egy'ekika ekyo olw'okuba ngula amafuta age Russia. Ekirala okutwaliza awamu Europe eba ekendedde olutalo nga terunabaawo 2021. Russia obusuubuzi wakati wa Russia n'olukalu lwa Bulaaya bwali mu buwumbi bwa dola za America 297. So ekyamazima bukendedde bwogeraageranya bwotuna nti kati buli 7.7. Naye Buyindi kyebaga nti okubanga mukyasuubulagana nabo kabeere kabonera akalaga nti nange mbasizizza musango. Yadde buba busenyu kuva ku buwumbi 297 okudda ku buwumbi 7.7. Kyokka mu kiseera kyekimu yo Buyindi n'erinnya obusuubuzi bwabwe bweyongeddeko obuwumbi bwa dola za America 10 mu bbanga lino. Ekitegeeza nti bali bakka ye alinnya n'ekisinza okulinnyisa mpuliriza tukitegedde bulungi nti ekyamafuta. Kakati ekirala era ampuliriza kituyina okwetegereza nti olutalo bukyalutandika mu Gwokubiri 2022. Ensimbi Europe zeetadde mu kugula gas, kati wali mbadde tunuulira obusuubuzi bwonna obwawamu. Saagala miwendo ginampuliriza gyekutabule nti mu busuubuzi obwawamu Russia ne Europe baali ku buwumbi 297 kati basobola okutuuka ku buwumbi 7.7. Naye bwe tudda ku gaasi yekka gwe baguze mu myaka gino kumpi n'egy'olutalo abalirirwamu obuwumbi bwa dola za America 10
mu 5 kati Buyindi ebuuza ensimbi ezo ze mumuwa tezisobola kuyimirizaawo byakulwanyisa kubanga obuwumbi 1,500 bwa dola za America bukola ebitundu 75 ku mbalirira ya Russia ey'amagye. Kati Buyindi ebuuza mwene Nyanzi nti ngulayo gaasi n'amafuta ne muwa sente n'abeera mu byokulwanyisa mmwe mu gaasi yekka gwe muguze mu myaka gye n'ena egy'olutalo musobola okuyimirizaawo bajeti ya Russia ey'ebyokulwanyisa ebitundu 75 ku buli kikumi n'olwekyo temuli benkanya. Nzikiriza nzijewo obubaka buno tukomewo n'ekitundu kyaffe ekisembayo okakwera saawa 6 sebo badde okyatuwa Buyindi na kiki ekozeewo oluvannyuma lwa Donald Trump. Yes, okunyonyola kwa Buyindi kulaga nti ensonga Trump gyawa yabukuusa. Bw'aba bateekako tariffs akozesa ekipimo kyekimu kyakozesa ku mawanga amalala ekyo Buyindi tekirinaako mutawaana. Kiri ekyasooka. Kino ekyokubiri tebakiraba mu logic. Kubanga munywanyi w'Abamerika asooka EU yateekebwako tariffs. Bwe baatuula okuteesa tebaayogera ku kusuubulagana kwa EU na Russia. Naye Buyindi ekulaga EU nga bali wamu n'Amerika bwe bateeka envumbo ku Russia bakyagenda maaso okusuubulagana nabo. Mpuliriza ekifaananyi ky'empulaza otugenda mukuwumula nti okuva ogwokubiri 2022 gaasi yekka kubanga Europe yeetaaga nnyo gaasi wa Russia naddala eggwanga erya Germany ate nga tulimanyi ly'eggwanga erisinga obugagga ku lukalu lwa Bulaaya so lyankizo mu Europe. Era bwe baali badebating envumbo zino ababaka abamu mu palamenti ye Germany bateeka ku bunkenke mukulembeze waabwe nga nti sebu olutalo luno lwe mwagala okututeeka mu ffe tetulinga America nti Russia tuli wale tuli kumpi ate betugyetaagako bingi n'olwekyo olutalo luno tulugendamu na bwegendereza. Kati okuva 2 basigadde bagula gaasi avaamu obuwumbi bwa America 1,500. Ekitongole kya Center for Research on Energy and Clean Air okuva Finland ne kikugamba bw'otunuulira embalirira ya Russia ey'ebyensimbi 2024 ebi byebitundu 75 ku buli kikumi. Kati lwaki ne EU tugibonereza? Ebiwandiiko era bikulaga mwaka ogwedde 2024 gaasi Russia EU gwegula mu Russia yalinnya bw'ogeraageranya ku mwaka 2023 ebitundu 9 ku buli kikumi. Kubanga jjukira obusungu balina bungi ng'otalo lwakatandika naye kati batandise n'okwambuka. Mwaka ogwedde bayambuka ebitundu 9 ku buli kikumi. Kati eri amanyi bagenda kwambuka bitundu byenkana ki 2025 mwaka gw'ebyensimbi omujja. Kati akubuuza ensonga kw'osinzira okubonereza Buyindi erimu amakulu. Ekirala era ng'oli ku EU amasannyalaze agava mu byobugagga eby'omutaka Europe byejja mu Russia gakola gesikayo obungi bwagwo ebitundu 2.3 Europe egagula obe byegakolamu coal n'ebirala ebijja mu ggwanga erya Russia mu mwaka guno gwetwogeddeko oguwedde ogwa 2024 tetuli wali. Kati America yennyini kazaala bulwa kituufu bweteeka envumbo ku Russia yakendeeza ebyamaguzi naye ne mu mbeera eyo omwaka gw'ebyensimbi oguwedde obusuubuzi wakati wa America ne Russia bwabalirirwamu obuwumbi bwa dola za America 5. Obuwumbi 5. So Buyindi kanti America gwo wandisoose okubanga kati oli ku 0 ne Russia olyoka ofuna embavu ate zikangavula abala. Of course yakendeeza kubanga otalo bwe twali tetunatandika mwaka 2021 obusuubuzi wakati wa Russia na America bwali bubalirirwamu obuwumbi bwa dola za America 3.6. So babusenyo okudda ku buwumbi 5 niyo okubanga bukyaliwo kitegeeza waliwo ekiteewalika. Kati Buyindi ekubuuza kuggwe nze siina mpalana n'oli naye gwe amulinako empalana ey'ensonga olemeddwa okudda ku 0 nze ate mulinako mpalana ya nsonga ate oyinza otya
nange okumpala nakuba nsuubulagana n'oli byambalanirako so kwe kwanukula kwa Buyindi nti twogere naye bwe tuba twogera tubeere ku mulamwa. Oyina ensonga ze wateekawo ezisooka nti otunuulira miziziko ki egiteekebwawo ku byamaguzi bya Amerika, eyo ensonga etegeerekeka. Misolo ki gy'oteeka ku byamaguzi bya Amerika, eyo ensonga etegeerekeka. Naye bino ebyokwesiba ku Buyindi kubanga egula amafuta e Russia ndaba nga tebiri ku mulamwa. Okay, wabaddewo wano ddeewo asinzidde Entebbe. Amawanga Amerika geeteekako emisolo tegasobola kunoonya katale mu nsi ndala. Tugambe nti Amerika yekka yesinga okugula ebyamaguzi mu nsi yonna. Ansa nyangu. Amerika yensi esinga obugagga mu nsi yonna. Nkulaze Buyindi bintu byetunda mu Amerika ne byetunda Russia. So bw'oba oyagala okukikola tusobola kukikola ku lunaku lumu. Kyebatola nti enfumbo ne bwezajja Europe yali tesobola kwekutula ku Russia mulundi gumu. Kati Buyindi, South Africa, Brazil mukutandika okugunjawo BRICS kyebaali banoonya oyo kyabuuza nti tunoonyewo engeri gye tuyinza okukolawo enkola tuleme kwesigama nnyo ku ki ku Amerika. Naye tekisobola kuba kya lunaku lumu. Naye ate olyaga nti olina akufumbira ey'omuntu omufumbira yabigere mwenkanye envumbi. Kati gwoba oyiye n'Amerika eraba yo tetudde. Kyekirwa ki efubye okugootaanya BRICS ebbanga lyonna. Kati nkugambye mu bukwakulizo buno obusembyeyo yagambye buli ateetera ne BRICS nja kumwongeza. Kye yatukoze Uganda tukirabye. Twakirabye. Awangalesa abasajja.